Gavumenti ya Uganda yasalawo nti buli ggombolola muzimbibwemu eddwaliro eriri ku ddaala lya Health Center 3 era nga buli ssaza mubeemu eddwaliro eriri ku ddaala lya Health Center 4. Kati eddwaliro ly'e Kasambya mu disitulikiti y'e Kasanda lirinyisiddwa okuva ku ddwaliro lya Health Center 3 okudda ku Health Center 4. Kasambya Health Center 3 upgraded to Health Center 4. Ssabaminisita Robinah Nabbanja atemye evunike okuzimba theatre ne wodi y'abakyala bino nga bisuubirwa okuwementa obuwumbi bubiri. The cost of the theatre is 540 million. And if it were these private people, it would cost us like 1.2 billion. Ekitongole ky'amaggye ekizimbi UPDF Engineering Brigade kyekyaweebwa ogw'okuzimba oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni okuwa ekiragiro nti amalwaliro n'amasomero gabe nga gazimbibwa amagye ga ggwanga. Twagala tuwere abantu 6 mu UPDF Engineering Brigade. Yatugye tunabera abantu 6 tuwari omulimu gutunaba nga tetukola. Kyokka Ssabaminisita akizudde nti eddwaliro lya Kibo Health Center 2 eririna okulinnyisibwa lifuuke Health Center 3 sente obukadde 5 ezaali zirina okulizimba tezimanyiddwako mayitire. Balina kontrakita tubawa miliyoni 5 nazimba busingisingi bwe. Okusinziira ku nteekateeka za minisitule y'ebyobulamu eddwaliro eriri ku ddaala lya Health Center 4 liba lirimu kumpi ebibeera mu ddwaliro eddene. We shall have a theatre, a maternity ward, we shall have a general ward, we shall have staff houses, and we equip this health center. Ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka guno gavumenti yayise ekiragiro nti akulira eddwaliro ku ddaala lino alina okufuna obukadde 6 amuddirira senior medical officer obukadde 5,800 ate medical officer obukadde 5,400 omutabuzi w'eddagala oba pharmacist obukadde 5,400 nasi w'okuddala erya waggulu obukadde 4,600 so nga ate omuzaalisa asookerwako akadde 1,400 buli mwezi. Jingo Francis, NTV Akawungeezi.